Butelevu tukomya wali kuchenda munana katonyeze musanvu era nga tuli mu program ya fene nganzi muwanguzi yetawanika mwetuyigira mwetubikulirwa ebintu bingi nnyo ate era n'okunyumirwa ne tunyumirwa. Njagala kugamba ntya nga sinakomyawo muwanguzi waffe nti Dr. Isaac Kituuka wa Glorious Church Bunamwaya ne Dr. David Holt owa United States of America bakwaniriza mu lukuŋŋaana olw'abasumba n'abakulembeze ennaku z'omwezi nga 24 mpaka nga 26 omwezi ogw'ekkumi 2019 ssaawa zijja kubeera 2 ez'okumakya mpaka ssaawa 10 ez'olweggulo. Osabiddwa mukwano gye oyigirizibwe ye gw'omuweereza wa Katonda ebintu bingi nnyo by'otateekeddwa kussuwa mu lukuŋŋaana luno. Ennamba z'essimu kw'osobola okuyita ku 075 00 648 65 ne ku 0772 535 501 ojja kubanga obakubirako bw'oba olina kye weebuuzaamu kyonna. Tukyeyongerayo mu maaso n'omuwanguzi waffe. Mama anye musumba tutambule tuyingidde mu ssaawa yaffe ey'ekinyusi ky'obujulizi bwaffe olunaku olwaleero. Musumba kakati mu 2007 n'enfumbirwa obufumbo obutukuvu mu mwezi ogw'omukaaga. Akalulu ekitiibwa ne kiddira Katonda omulamu. Amiina. Amiina. Kati n'entandika obufumbo obulamu tebwali bubi kuba omwami yali alina omulimu gwakola. Kati nze bwe nafumbirwa nangamba amuneesooka omule ebbanga lyonna obadde okola kati tuulako ewaka nkulabirire naŋŋaana okukola naŋŋaana okukola ne ntuula ewaka n'abeera musajja mulungi nnyo ng'afaayo nga buli kintu akireeta nga ndabira bulungi okutuusa leero musajja mulungi nnyo. Takyukanga ennaku eri tajja kukyukira ddala tajja kyuka abakitegeera abaafiirwako abazadde bw'ofuna omuntu mu bufumbo ng'akutegeera naawe ng'omutegeera owulira nga ekituli kiri kirina engeri gye kikavalingiddwamu. Kituufu. Ne tutandika obufumbo bwaffe ne tumala omwaka gumu sifunye lubuto ng'olwagalirawo. Kati engeri gye ssaali na bazadde nagamba bwe ntuuka bwe nti Mukama mpo baana nzaale banaabeera maama banaabeera taata. Kati nayagalanga nnyo abaana era nze okufumbirwa nayagala olutuuka bwe nti nfuna olubuto naye omwaka ne guyitako saafuna lubuto. Emyaka gye wafumbirwamu gyali emekaawo? Awo namala emyaka 5 nga sinnazaala. Nedda. Emyaka gye nnina nayine ebiseera ebyo gye walina nze gye nali nnina nayina emyaka 24. Omuwala yenna awo amagi gabakumbi. Nayina emyaka 24. Kati bwe ntuuka ne sifuna lubuto n'omwaka ogwokubiri. Kati omwaka ogwokubiri bwe gutuyitako awo ne tutandika okulowooza tugamba naye lwaki sifunye lubuto. Awo ne tutandika okulowooza ogendako mu badoctors abasawo abazungu batukebere kyekiriwo. Kati ate nze nga era mulindi namwe endowooza ngamba nti oba kinze ndika ekizibu era ng'abakyala buli kaseera tulowooza ffe tuliko ekizibu ate era mu bulamu bwange nali siina mwana kale ne wale saayi enoonesa naye ng'era sifunangako olubuto obulamu bwange bwonna kati nga ndowooza nga nzikireka nze ndika ekizibu. Nefuna gaini bano abakugu mu bakyala n'atandika okunkebera. Nakebera sikaani ne bakebera enseke ne bakebera hormones ne bakebera buli kintu kyonna. Gaini n'agamba toyina kizibu osobola okuzaala. Kati gaini oyo olwo lwennyini n'ampandikira kakiiti n'agamba katwalira omwami wo ajje tumukebere. Omwami teyalina buzibu kuba yali talina kyalowooza nti oba wayinza obaawo ekintu kyonna. N'agamba kale kangende bankebere. Era mutwala ne bamukebera. Naye results ez'omwami zigenda okudda nga bagamba tajja sobola kuzaala omwami. Nga bagamba nti enkwaso ze ezimu nfu 90% enkwaso ze enfu. Kati 10% ezisigaddewo ziri abunomo. Omanyi waliwo lipooti ejja nga bw'oba talina Katonda weewuunya abunomo sintino kati tezikola nga nfu kuba baazitulaga nga bagazina agatwa aganene zirina obukiro buli coiled. Kati ate nga balaga nti ate ziri low alina low sperm count ziri nfu ate ntini nga bagamba alina okuba nga afunako nga 2 millions 2 naye nga alinako ka million kamu ate nga nabwo bufu.
kati ne bamugamba omukisa gw'okuwa omukyalo olubuto togulina kitegeeza temujja kuzaala naye abasawo ne bagamba katugezeeko tukujjanjabe ne bamuteeka ku ddagala lyali lya bbeeyi nnyo erimu twalijjanga na Kenya nga mu Uganda teririimu ababitegeera mu anga eyo bategeera kyogendako kati omwami ne batandika omuwa eddagala okumala emyezi 3 gyagenda okuggwako nga bamuwadde eddagala nga yalina miliyoni emu kati alina 0.5 leka naawe byembirisokeo sokolike eyagenda nga alina akakadde kamu kati bagenda okudda nga alina 5 nga kidde eddala ate eddagala nga lissa busa sikitegeera naye eddagala lyagaana okukola era abasawo ne bawanika ne bagamba eddagala lirabika liganye omukolako naye ne tutawanika ne tusigala nga era twagala okukozesa ku ddagala ne tugendako mu Bachina tiyanshi tugendako mu Bachina ne tugendako mu Habos nga nabo kye bakeberera kyekimu nga buli muntu agamba nga baga talina nkwaso ate zalina nfu ate ziri abnormal endala kati nga talina busobozi buzaala kati nga system ye tekolayo nkwaso mpya ennamu nga system ye tezikola nga baki ekizibu ekiri awo naye bazuula nti yalwala nga muto obulwadde ne batabujjanjaba ne buyingirire mu system ne bugyonoona obulwadde buno bukwata abaana nga bato ntubagayalirira abaana abalenzi bulwadde kyomu yangamba yalwala buno obulwadde bwe bayita sumama mizozi ndooza alinga mizozi namusuna obwo ne batabujjanjaba kufulumayo kati ne buyingira eri mu system ne bugyonoona abasawo bwe bati we batugamba ate naye ng'akiweera obujulizi ng'agamba kyaliwo n'ebiseera bino bintu bikyuse nnyo era omuntu okugamba nti omukazi ye mugumba bw'oba musajja tokiteekako nnyo mu mannyo mwenna mwetaago okwekebera mwenna mwetaago okgenda n'obakebera bintu bikyuse oba ndi aba biki kati ne twesanga nga kyekizibu kye tulimu awo amaka awo okwagala kw'omwami ne kugenda n'atandika awo ate okuwulira obubi anti munnange gwe oyinza okudduka oba kati kyo kituufu lyali anjagala nnyo kati ate nange nali mulokole naye nga sikyukanga nnyo ng'omubino bampasita Tomu byatusomesa ebyo kati we nategeera ekyo ekyobutazaala ate nga nange nali njagala omwana nange nenkyuka webale okyuka okyuka otya kwega nentandika kati kubeera kati nze bwe nateeka olwokuba twali balokole kati nayagala bw'aba ategedde ekizibu asiibe nnyo asabe nnyo anoonye nnyo Katonda nannyine mufu yakwata ewawunya ate nga byonna yali talina kyakolako n'ekimu yali mulokole naye nga mulokole ali awo ateewaayo nnyo atasiiba atakola ki kati nze nga kibeera kinnuma nga ngamba kati nze nsiiba gwe tosiiba tolina kyokola biki kati otunaawona tutya kati ekyo ne kireeta obukyayi naawulira nga atandise okunkyawa olinga atandise omulangira emirembe ne giba nga tegikyali waka akomawo abeera ku TV oba yeebaka tayagala kwogera naawe ate wa bigambo bitini kati nga takyabirina ddala waba akuzzeemu akuddamu kimu n'atabuka nange nno natabuka ku lw'omwana nange ne ntabuka nga nange njagala mwana naye ate nga sina wa kumunoonyeza kati ng'ono gwe nteekako omutima ennyo gwateewaayo gwatusibye buli kintu kuba nali nkimanyi nti Katonda muyinza wa bintu byonna kati nga mugamba era nga buli kaseera mugamba gwe kizibu gwatulemesezza era nzijukira lumu yanyiiga kino kye kigambo ekibi kye yali aŋŋambye yanyiiga n'aŋŋamba oba oyagala kuzaala genda ozaale awo ne mmanya nti yanyiiga nnyo yanyiiga wamuteekako akazito namuteekako akazito kuba nange nali siri mulokola akyuse nnyo ali awo newankubadde nga nali mpeereza kyuka kwa musumba Tomu nali sinnakutuukako eyo levo omanyi nayo ndala obeera mulokole mu bulokole bwo naye bw'otuuka wano akamu ako ne batandika okukasomesa kati ate nga buli ssente gyakola nga njitwala mu basawo kunoonya kuba teyagendako mu ddwaliro nze yalinga agenda nga nyingira ddwaliro ku ddwaliro natabuka ku ky'omwana nentabuka bubi nnyo ne ŋŋamba nja musombera eddagala ate nga waba njagaza emirembe alina okulinywa alina okulimira emirembe lwe gijja okubaawo kuluno kiri ku mukyala
nendisombanga naleeta ezo zitiyansi eri abakyalina obusente bwonna bwe yabukolanga nabuteekanga mu ddwaliro ne mugamba kati ebiralo bikolera ki nga sizadde mwana nze njagala mwana nenteekamu amaanyi gange naye ng'amaanyi sigatadde nnyo mu Katonda nga ngatadde mu kwenoonyeza mu maanyi gange mu basawo mwe nasinga okugateeka nentambula ddwaliro ku ddwaliro abasawo bo sente baazirira ddala kuwe wagendanga nga bakulaga bajja baawe essuubi n'oziteekamu naye oluvannyuma enkwanso ziyina okukula oba tezaagala buli kasente konna nga gye kaggwera era tewali kye twakola mu kiseera ekyo twakoleranga kimu kuzaala ensonga ziri ez'ewaka mu kisenge ndoza nazo ng'omukaka bukasi ate ezo zo era nali nina omukaka nali mukyala ali bw'atyo kuba abasawo baatuuka ne bansomesa ne bambuulira ddi lwe nnina ofuna olubuto kati ne mbeera ng'olunaku olwo ndumanyi buli nnaku mbeera ndumanyi kale oba ayagala oba toyatayagala tulina onnoonya omwana omanyi waliwo akaseera ako wakati w'ennaku 3 n'ennaku 7 lino eddagala lyenkuwadde kasakina kasiteeza ennaku zigaana kati ngaawe alina okukitegeera bannange era yali akimanyi kyo tekyaliko excuse tekyaliko excuse ng'era mugamba lutoyagala mwana tunoonya mwana tetunoonya mwana kati tekyali byakwesanyisa bwesanyisa tunoonya mwana kati ngera aganga nawe toyina byotya oba kiki oba nakooye tebirimu ebyo tebirimu era nga mubuulirirawo ne bw'aba agenda okukola n'omugabo ina okudda kusawa bweziti tunoonya omwana netumunoonya omwana era ensonga y'okunoonya oyo omwana Katonda enzije ne Katonda ate ng'oli muweereza nali muweereza naye kwegamba natuuka nnyo nenjagala omwana nekyagala n'okunzija Katonda oyingirira wa bw'okitegeerera naye kati mu kanisa yaffe twalinayo basisita abamu bajjangako eno emutundwe naye ffe eri baali batugaana eyo bayogera ku mizimu biki nga batugamba bwe batyo nga batugaana kati naffe nga twafuna omutima omubi nga tulina endowooza enkyamu ate nno bwekituuka ku baweereza twalina endowooza enkyamu okwata n'obagamba kenkulaba ng'olinnya ey'ekigere baba bakutya butya okwetegereza naye kati bwe ntuuka okunoonya ennyo omwana ne mbeera desperate kati awo ne ntuuka nga wonna wensobola okujja omwana sobola otuukawo kati awo nga nsazeewo mutima gutabuse awo ntabuse njagala mwana kati awo sikyalina kutya n'abasumba sikyabatya awo njagala mwana obongo bambuweereza ngobe naye ku nsonga y'omwana musumba tomwatera okugamba abawala bw'ogira oyimbira banno bayimbire bagende mu kadaali gwe ng'oli musibe kale tunoonya omwana mukyala mukwano gwange nangamba nja kutwalako eyo emutundwe nali simanyi nayo nandeeta olwo muyingidde mubanga ki twajja wano 2011 mwaka awo nga gutandika 2011 ogwo bufumbo wakabutambuza myaka tegiyingidde 3 awo ye tetulimu era kuba nayingira 2007 2008 2009 2010 myaka ena giweze ena awo nenzija era bwe najja ne bantwala eyo mu bapya ne tuwulira enjiri era ngenda okuva mu bapya nga nzizeemu olokoka olwo ojja ku ssaawa mmeka ezo mukyala Etiang yali yaŋŋamba yali abima zino zaalinga ssaawa 5 ne bandeeta nange kati ne basookera mu bapya era ng'ensonga ekuleese yakunoonya mwana nze emyaka 5 nagimala nsabira kimu mwana nga tewali kyetukola buli kintu nga natabuka mwana nga n'omwami simukiriza kola kintu kyonna naba byakuzimba tetwazimba tewali era twejjusa nnyo kati kugula ttaka tewali kyetwakola byonna nga tuli ku mwana omanya akaseera nakagamba sisita wange ng'anoonyeza omwana ne mugamba omwana yajja kujja naye bw'anaabazze anaabasangawa ze dali sibirowooza akaseera ako nenzija wano bwe baabuulirira omutima gwange kale najja ne mpulira nali nsazeewo okukola kyonna kye bagamba kasa kibanga kinampa omwana
kati bwe babuulira ne neezuula bye nasooka okwezuula nenzuula nga bansikiza jjajja eyali omugumba. Ekyo nkijjukira. Ne neezuula nga bansikiza jjajja eyali omugumba. Nensanga nga nina obusungu, nensanga nga empisa gye mbadde mpisaamu omwami nga nayo si nnungi. Kale ng'ebyo byonna byali biremesa Katonda okukola. Kati awo ne nnyingira mu lutalo, ne njiga okulwana wano, ne batuyigiriza okulwana, ne njiga engeri y'okulwanamu, ne okusonyiwa, nessenga yange neerabidde yali yatwala ekigoye kyange nga nina emyaka 14 bwe natandika okulwala nga yakinzijjako ekya piriyodi. Ekyo ekigoye ekisooka yali yaŋŋamba mwana wange bw'okirabanga ompa. Kati era bwe namala n'enkimuwa n'akitwala. Kati ebyo byonna ntuuka wano babyogera. Byonna nenzijjukira ne ŋŋamba omukazi yansiba ate bansikiza omukazi omugumba ate omwami bagambye talina nkwaso. Kati banenga byonna bizibu ng'onoonya w'onoofunira omwana nga tolabawo. Anti kikonekitinga kyagamba kati konekitinge naye Katonda takola nsobi. Kakati ne tusaba ne tutandika nenzijjangako awo nembeera nga nzijjako awo ne tusaba bwensazaamu ezo endagaano. Kati mu kusaba Katonda ate n'andeetera ekirooto ekirala kye nnali simanyi nga ndaga omwami wange nti naye balina endagaano ze baamukozesa naye ezaamutuusa mu eyo embeera. Mwami ngendo bimubuuza nga tabimanyi, tukubayo mu kyalo essimu tubabuuza nga brother w'omukulu amubuulira ng'amugamba nti gwe wali odda ku baana bonna nga bafa. Mpola mpola omanyi osobola okubeera mu maka nga gwe weekutulako wekka. Ntera okugamba abafumbo teweekutulako wekka, weekutuleko naye n'omusajja ono gwe wafumbirwa. Bw'oba musajja weekutuleko naye n'omukazi ono. Kitubuulira ekyo. Kaakati nga bagamba naye nga bamubuulira nti yali adda ku baana bonna nga bafa. Maama we yazaalanga abaana nga bafa. Era ly'erinnya ery'Etianga litegeeza ndowooza oba omuntu asimattuse. Kati bwe bamuzaala ewaabwe balina emikolo gye bakola. Omwana bamuteeka mu stenseni. Jjajjaawe n'ajja n'amulondawo n'agamba nfunye ensolo yange. Omwana oyo alema okufa. Kati nga bamukolako egyo emikolo. Kati mukolako egyo emikolo bamuwa omusambwa ogunaamukuuma aleme okufa. Kati omwami ne baba nga baali bamuwasisa omusambwa naye nga naye tamanyi. Naye kati Katonda bw'akimbikkulira n'enkimubuulira koleke awo tugenda wakulu. Ekirooto kino okiroota otya olyoka otuuke ku mbeera eno ey'okwanjulira ekyaba ku mwami kyajja kityalira wakiraba otya? Kuba kati nze naloota nga balinga abantu teewaabwe naye nendoota nga ndaba tuli ku mukolo nga waliwo emikolo gye bakola naye nga bagikola ku ono ku mwami wange. Nenva mu kirooto kati nga ntegedde baamukolako emikolo naye nga simanyi mikolo ki. Era bwe nzuukuka mubuuza ne mugamba omanyiko emikolo gyonna gye baakukolako? N'agamba simanyi. Nennemerako ne ngamba tubuuzeeko kuba alina brother we ye mukulu nnyo lwakuba bali babiri bokka ate nga maama bwe yazaala abaana 11 bonna nga bafa. Kati nga distance eriwo mpanvu nnyo kuba kati yenkana n'abaana booli benkana n'ono brother we. Kati nga waliwo space nene. Kati nga buli kintu akimanyi kwe kumubuulira ekyo. N'agamba baakuzaala era kyova baakutuuma erinnya eryo Etianga. Kati nga baali baamufumbiza baamuwasisa ogwo omusambwa gumukuumenga. Kati omwoyo ogwo bwe mmala okuloota ekyo ekirooto ne tutegeera ebintu ebyo byonna. Kati omwoyo ogwo ne gutandika okunneeraga bwe gwategeera nti ngutegedde. Otuuse mu kifo kino nga ntuuse wano. Batandise okuyigiriza omukazi omulwanyi bw'abeera. Oli obadde olwanira mu ddagala kati kulwanira mu ndagaano bwe kiri. Kati omwoyo ogwo ne gutandika okunneeraga nga Katonda n'andaga nga tusula ffenna ku buliri nagwo. Naye gwo gwaliraananga mwami kyayika gwali guntya nga gusula eri n'omwami ku sayidi ye. Katonda n'agundaga. Kati ne mubuuza omwami ne mugamba naye gwe toyina muzimu gwonna gw'olaba biki. N'abeera wa ddembe n'ambuulira n'angamba nina omuzimu ogunkozesa gwe mbeera nagwo
naye nga yali yakisirikira nga tayogera. Omanya abasajja tebayogera yogera ate nga balina ebizibu, tayogera nga yakisirikira era nga takimbuulirangako n'olunaku n'olumu, naye nga yalinga agulaba gwajjanga naye tamanyi kivaawa, nga tamanyi kivaawa. Kati Katonda n'agundaga, Katonda bwe yagundaga awo n'entandika okulwana era eno nga baali batuyigiriza okulwana. N'entandika okulwana, nalwaniranga nnyo mu ekyo ekitamu Isaiah eyo, teri kyakulwanyisa ekirwesebwa okutukola obubi ekiyiraba omukisa, teri ddogo eri Isirayiri yadde obulaguzi eri Yakobo. N'entandika okulwana, nazirwaniranga nnyo ne mu Zabbuli. Nga nsomanga nnyo Zabbuli ezo eza Dawudi ezo ez'entalo, nembeera nga nwana n'omwoyo ogwo. Omusaayi gwa Yesu baagutuyigiriza, endagaano okuzisazaamu, nembeera nga nwana n'omwoyo ogwo. Kati Katonda nandaga nti naye nwana, naye ate omwami nga munafu, kati nga yalinga akyagusibyewo nannyini gwo. Kati naye nembeeranga, in fact omwami wange yalinga munafu nga simusabi nnyo nga mugamba n'okujja wano tajja, naye gano ge magezi Katonda ge yampa. Nampaayo Zabbuli ze namuwanga, n'asaba nga nze musabira. Ye yali tajja, azze wano jjo juzi, naye yali tajja. Azze nga n'ebyamagero twabifuna, naye nenyimirira mu kituli ku lulwe okusobola okuwangula. Ne muwangazi Zabbuli okubeera nga azisoma, nange nga mbeera musabira. Era ekyasembayo agamba nti yaloota nga gumugamba naawe onvuddemu, omuzimu nga gukaaba nga gumugamba naawe onvuddemu. We yatandika nga naye okwegaganula olumu ne mukwatanga emikono ekiro ne tusaba. Kati nze nga mubeerako, nze namuteekangako emikono ne musabira. Nenyimira naye ne muwangayo ne kati somako eno Zabbuli gisabiremu, kino kyawandiikibwa kisabiremu. Bwentyo nga ninaga nti netandika okumusumba, ne mubeerangako nga mbeera musumba nga mubuulira ekyokkola. Omuzimu lumu ne gukaga naawe onvuddemu, era bwe yagamba nti aguvuddemu ne gugenda. Naye nga bwe tujja ne tusaba, awo Katonda lumu n'ayogera nange, nendoota ekirooto. Naloota kirooto nga ndaba omukazi omukadde nga azze nga ngamba oli lubuto. Ne ngamba wa siri lubuto. Nagamba obadde olina okuba olina olubuto kati, naye oba tolufunye ogenda lufuna omwezi oguddako. Era omukyalo oyo nagamba ndikomawo, bw'olima lufuna olubuto ndikomawo. Nenkimubuulira, naye ebirooto twali twabimanyiira nga tubiroota, toloota ozadde, oloota baana biki. Naye nenkimubuulira nga ndoosa oyo omukyala gwali mwezi gwa 11 ogw'omwaka 2011 ogwo gwennyini gwenzijja ogwo omwezi ogw'11 najja mwezi obanga gwakubiri naye nali sijja buli lunaku. Twajjanga lumu na lumu engeri gye twali tuweereza ate nga byakwebba. Kati nga wabaayo programs ennyingi eri tolina wewebuzaawo olina zibeeramu program, kati olaba teri programu n'odduka bwebyo nga biringa byakwebba. Aweereza bakitegeera byabanga byakwebba bebba kiro bwe bityo. Naye mu mwezi ogw'12 ndowooza guba guggwako mwe nafunira olubuto. My goodness. Nenfuna olubuto kubanga nalutegeera January. Nali ninze period ya January ne sigifuna. Naye ng'omukyalo oli yaŋŋamba nti omwezi oguddako ogenda kufuna olubuto. Omukadde ow'eddoyo Bayibuli gweyogerako bannange. Kadde yaŋŋamba ogenda kufuna olubuto. Olubuto ne ndufuna mu January nga tewali ayinza kikkirizanga kuba ebiwandiiko by'abasawo biraga siina kuba na lubuto. Omwami tasobola kumpa lubuto oyo. Kati nembeera olubuto nze nanti nento nagitandika ndowooza lwa myezi 2. Netandika okunywa eddagala nengenda ensambya. Haleluya. Kalulu mikwano gyange obugalo babugjeeyo dda, nange sobola butabukuba. Kadakika kange nyingiramu mukyala Etiang ka bulango, naye katumalirize nga tukubye ku ngalo. Amina. Omukadde ow'edda nakugamba ogenda kufuna olubuto. Ngenda kufuna olubuto. Mutuuka mwezi gwa January otandika okuwulira ebintu nga byangeri. Kati January saasooka biwulirirawo, naye nali nninda period mu January ng'ennaku zange zibaali tezinnatuuka. Kati bwe zituuka ziyitako olunaku ate nga nze nali siyitangako.
oyagala luyite nako naye teruyitako era kwolwo we luyitako kubanga ekyewuunyisa piriyodi yange omwami wange yali asooka ogitegeera ku ngeri gye twali tunoonyamu omwana ng'omwami yasooka okutegeera piriyodi kubanga enkwata kiro kati ampulira nga mbuguuta n'ekikumi okuva mu buliri kugenda okwetereeza n'amanya naye n'azuukuka n'agamba kiki era piriyodi ezze nti ezze akaseera ako mubeera muzikooye muba mwazikoowa amanyi waliwo embeera nga bw'ogiraba bw'oti n'okukaaba luusi n'olya nga n'amagulu agabadde gayimiridde gabanga agakka wansi naye kati eya January teyalabikako. Katukomewo mukyalo Etiang sisobola kweyongerayo kanzirukeko tukomewo mu dakiika zaffe ntono mukwano tovaawo waliyo Katonda buli eyo waliyo Katonda. Owuliriza 98 katonnyeza musanvu emmere y'omwoyo gwo.